Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Nibo bofirirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito bataako. Tubateeko tuli kujja mu kulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nteno naba akolene ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Bawa wa sugar teyamweganye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababoda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Musajja tebamuvuma. Musajja bankubulire na biki. Simanyi. Ne waba akuvumye gwe mugambe thank you. Nenga mutima gwo kimanyi kikulumye. Bwakukuba oli mugambe ne yanza taata. Ekyo nkigamba nyi bakilansi bange. Ne mugamba webaze. Kubanga omusajja agenda okukuba aba akwagala. Atakwagala talina kyakola afuluma navuge motaye kuvoma. No, ze kubuli omusajja akuba aba akwagala. Omusajja akuubira aba akwagala. Atakwagala bw'omunyiiza afuluma navuge motoka n'agenda mabala ge nasula jasuze. Oyo atakwagala naye akwagala. Agenda kulemerawo akyogereko. Muchogereko mukibeereko wakirya kuba emigo
ku makyako gambe gabadde majini kusaaga muzajja yankuba nangamba nti amajini ge gabadde gatutabula ne mugenda ne mugasomera n'ogasomerera nga talina wadde ejjini naye nga ye yangambye amajini galeese obuzibu ajja tinsaba kunsonyiwa amajini nga kuba yakuwasa nga tampasanga ku kiki kyegambye omusajja akubanga n'okuwasa takuwasanga kyova agambye mirembe wabanga bamuwasa n'omuwasa atuuze amalala atuuze oba obulungi oba atuuze ekisimanyi na kyenyinza mumugamba wakati bwe tuba tukyali batu tuba n'ekizibu ekigamba nti enkya nja funa omusajja nze bwe nazaala abaana bange tata abaana bange twayawukana naye nga nkoze akasonga katono nnyo kuba tekyalina kyamaanyi saawe no wenkiraba tekyali kyamaanyi nali nsobola okukigumiikiriza naye nagamba kaŋŋende nkyali muto nja funa omulala naye bukyanga twakwana tata w'abaana sifunangayo wadde aŋŋamba kankwaseyo wiiki okitegeera kati obufumbo buli nkyabwejjusa lwaki nabuvaamu wafumbirwa naliko omufumbo sinyabo ne taata w'abaana bo ate wangamba oluto wafuna lufunyi nalufuna bufunyi nga jize netubeerako awo abafumbo for some good months netwawukana bwe tuti naye wejjusa lwaki tewakitereeza era kati njagala nnyo okuddayo naye sikyasobola alina abakazi be yazzaawo kati gwe ate oli saidi kiiki okitegeera kati sikyasobola kudda mugali maka Maulana yatugambye abasajja balwana kufuna ssente basanyusa abakazi balwana kufuna ssente ku kyawa abasajja kyekizibu era kyembadde n'okugamba nti bwe buzibu nti buli mukazi alina ssente ayagala akyawo omusajja gw'alina asobole okwefuga ssente zinyuma nnyo ng'olina n'omusajja nze kati alhamdulillah nsobola okwerabirira nsobola okwekolera buli kimu nsobola okugula shaliya eyakakadde nsobola okukola kyenjagala naye mminsinga omusajja ow'okugamba nti oyo gw'ofumbira kakyayi okitegeera gaduka kati nze ntuuka ssaawa emu ng'obudde bwagenze dde abantu bagaddewo naye kati ndagawa nze sigenda out naye kati ndagawa subira buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde Badde ogamba ki wamma? Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndi wane n'omwana ow'obuwala Sumaya. Luli no wagenda okwagala. Nagenda kyenjagala okukola. Nagenda ogenda nga ki? Ng'okaaba. Nagenda ogenda? Wagenda okugenda ng'okaaba. Nga nkaabira ki? Omayano Shamiru mobile money zimutabula ono ng'ataddeko emitwalo 5 ani nze ataddeko 5 gwe oteekako 5 ezaagundi tezinnatuuka ataddeko mukyeni kwe yate sente lwaki bazibuzaabuza njagala zigenda awantu wamu maama eno nga waliyo ssente empitirivu wow wow abadde ataanaaki akantu leero kabadde kaganye ssente ndala nnyo bizinesi mugiwagidde kando zino nnungi nnyo bannange simayi yaziweera obujulizi naye tonnagirangako yadde kando leero nfukolayo kalango ka kando wano ng'oyimiridde awo nga tonnagenda olabise bulungi nnyo kiki togenda mu nnika omusajja tategedde aliwo omusajja agenda mukuba nnika owange oli otya yego wekka mu bawala be nalaba abaafuna ssente za habaya ogambye ki yego wekka yafuna ssente za abaya eyayidi okuva ewo omusajja ndeka abaya yange nagyegulira ku ssente zange ssente za kikazi za pyantula sina wadde musajja yankiina pyantula waffe gwe tulanga yavaamu ssente za shaliya ne gwe nasaba ssente za shaliya yaŋŋamba mbu ŋŋende waali actually enkyanga yidi nga wemuze muto mpadde shaliya naŋŋamba jangu wendi tulabe konze wate kati wafuuse mutunzi oyagala kumpimako ina kyalaani oya jangu nga bwasekaseka saagifuna
Namugateekako mobile money nti ate mobile money nakikyako nga sikumanyi. Konza leo wagenda okugula. Omusajja atakumanyi. Tandabangako. Gwe wali osaba olugoye. Anti ndabira ku TikTok kwankwanira. Abeera yammanyi. Nze musajja ajja okunkwana sigoba musajja nkwana. Kuba manchi manyi omumanyi. Nekyo ajjukira gwe tonnasalawo. Nziba beera bammanyize nga ate omusajja waffe. Ate era mba Bulaaya. Bulaaya. Wava wano ng'okaaba. Yankutira butamwogerako. Yagamba ajja kusiba. Yanga simwogera. Yangamba bambi mutima mulungi. Ndeka tonjogerako. Mwayawukana. Eno keeki. Buli omu ajja jjigabala. Yali agenda postinga omusajja mu mwezi gumu ne mugamba maya nkwegayiridde. Topostinga musajja abasajja baswaza. Naye munange omuntu okkiriza mangu nze kale sagala nnyo kumala. Kasita wakaaba. Namanya. N'ogamba kati ono. Anti tukumanyi oli lovely, obeera musanyufu. Kasita twalaba tosanyuse. N'ogamba love. Tugamba eno love. Somaliya tewali we waba muntu yamuvumya ayina omuvuma amuddize. Naye era banga sidde ne waliwo. Wayingizaawo kapyata mpya. Watugamba. Tosuza mufu. Wamona yenyini yatugamba bw'ova mu mukwano. Yingizaawo omulala. Osobola obutabeera mu nnaku. Buli wobeera n'omusajja omulala kwano ofuna emirembe mu mutima. Kubanga aba akugamba ku bugambo obulungi. Aba akulimba ng'obiraba. Nogakale bannimbemu. Nzi kati omusajja nnimba nkimanyi nti onnimba. Nino ogamba nnimba. Waliwo yangambye nalina mafuta ga toto zonna eziri mu ggwanga. Nga nkwana. Nga nkimanya nnimba. Nanga zonna toto eziri mu Uganda zange. Oba teyakulimbye. Yannimbye. Nanyini toto ngali ku TikTok. Yandabye wazibenda njagala nnyo okuva wazibenda. Executive media ng'etambudde ensi kati. Nanyini toto zonna eziri mu Uganda. Anjagala. Abeera ku executive media tukutumiddeko mukama waffe omugagga. Tusaba otwokyeyo. Yangambye agenda kunjokya. Yangambye mpozi tusobola tusinkane kusenayo ekigo. Ayina olonda ebifo ebimujjamu. Nangamba eyawano mutawo tekyalina gundi bulungi kati tugende eri. Kati mugendayo ddi nzije. Akawungezi kaleero. Nanize nina okufuna wenziri amabbali nkugamba oba yeeyo oba si yeeye. Nze oba yeeyo oba si yeeye ekikulu. Yakuwaddeyo okokoze entandiko manyi ababigambo baboogera bitono aba yakoogera bwe naga wasiibulukuse n'ateekako obukadde butaano. Yayogedde ebigambo bitono nnyo n'aŋŋamba lanchi yaabo gy'oyagala okugendamu tunyumyemu. Ensi mwakomeredde eri kigo. Yaŋŋambye nedda yaŋŋambye ekigo tugende tusinkane muwe passport. Nangamba ensi ki gy'oyagala okugendamu passport weegendereza baziguza aba Nigeria wano. Aba Ethiopia n'aba Sudan. Yaŋŋambye ne mugamba tugenda genda. Tomala gawaayo passport bw'otyo. Nambuuza nsi ki nange ne mugamba ttaka eyo tenkola bubi. N'agamba kutwala ttaka. Mugenda ddi? Ate tunnakisalawo naye okunyumyamu okwaffe. Okunyumyamu okw'ekikulu kw'ettaka. Sikyagala musajja anyumya nange Uganda. So kati ogenda genda ttaki. Kati musinkana ddi ku ekigo? Okawungezi kaleero. Ye make up. You have to look money. Gema jolobero gano. Shaliye masa mugenda tula musiramu. Musiramu. Mashallah kati bwe mumala away your passport oba oyina ogiwaayo ku embassy. Kati naye oyina okugenderako n'olaba nti ddala ogiwadde ku embassy. Ate bakyasobola kunziba. Sigiwaye agende. Nako okunnimba ku visas kati mbeera strict nti oba oyagala munaye tunyumyemu ebyekikulu. Mala kakasa nti tutuuseeyo. Wetuukayo nkuwa buli kyoyagala. Naye wano e Kampala sikyagabirawo. Zaagala. Kampala mukooye nzadde abaana Kampala. Buli kimu kikoledde Kampala. Wakava mu kisiibo. Naye era ne mu kisiibo. Ne mu kisiibo oba onoonyezaamu gwe atalina oba mutuufu.
naye teweegatta nga tonna tebannakuwoowa ajja kuba bwenzi bujja kuba bwenzi kati tubamme ne bwantwala gye namusabye mumme anti muba mugenda kunyumya byeyongerayo mu maaso omusajja akutaddemu tiketi sente mmeka nga munyumya bunyumya kati mugambe kaweegulire tiketi ng'akasente k'ekikazi kaluma anti jjukira tokyala nnyumiza wano omusajja asobola okuteekamu tiketi ne mugenda ne munyumya ne mudda ne tunyumya bunyumya n'asula mu luumu ye n'osula mu yiyo abasajja b'e Uganda wano ye n'otuukayo n'omugamba ndi mu nsonga akuba n'ozivaamu ng'akutadde mu tiketi n'omugamba oli mu nsonga nandize nina yagenda n'omukazi e Dubai n'amugaa ali mu nsonga omusajja n'amugamba mukwano mmala kukombako ne mpulira oba ddala si tomato sauce anti abakazi baali babitandise ng'ebyo ebyekisiru olimba nkutidde oba olina omuwa n'amugamba wekiba si kyekyo kubira kitaawo akujja e Dubai oyo naaba kakusuddemu tiketi n'agimuggyako ne passport awo yalayira namugamba osaaga walinye nga tomanyi kati nkugatulireko mala ova mu nsonga nga muli eyo yaspendinga lwaki tewamugamba lwaki tewabala gundiyo olumu mubikola mugende ddala abayiwayo tomato sauce abakazi waliwo omusajja naneya nga wadde azikutaddemu naye nga bwotunulatunula mubwoti lwaki oba olya sente z'oli ng'okimanyi mubi sente zo zaagalwa ye gwe oli ttiimu ki kuki obufumbo ennaku zino nga bugenda waliwo n'omuwala omulala gwe baŋŋambye mbadde sibamanyi nabbamanya oli yabanyumiriza simanyi oba omu ye Masaya oba omusajja ye Masaya oba omuwala ye Posha bana ba TikTok omusajja yani Mezaya sibamanyi manya gawe mbalaba bulabi baŋŋambye mbu nabo ne bugenda ate nno bo bwabwe bulalamu ono yakyayo olwo nazzaawo mangu ate mukwano goli nze ebintu bya social media okuteeka omuntu ku internet sikiwagira omuntu gweyagala mwagalenga nga wali ogenda ku posting ono omusajja nali ndowooza nti oba oli awo kirungi naye okusinza kuba yendabyeko within this month sikyasobola kukola nsobi kati ku mirembe n'ensambi ani mukwano gwo nze ndi ttiimu mirembe oli ttiimu mirembe wali gwa wengwa bambi muntu wange omuwagira lwakuba muntu wo oba mirembe zisiraba nsobi gye yakoze sofa bagambye waliwo ripooti z'eddwaliro ezafulumya ebituufu mbiwulira ku intaneti okwo mbiwulidde nange ebiwulizi nze sirina ttiimu bayithaye kwaba abaana bambi mbadde mbawa ssaala yange nze nsambya kyemwagalako kiri kimu nti muvubuka muto ate ayinamu kasente kyekyokka naye mirembe ayina bingi nnyo nga ki mirembe ekisooka ayina eddiini namulabye mukatuliki mirembe ayina empisa azimulabika mirembe ayagaliza buli muntu nze kankubulyeyo akantu kamu nze nali ngenda ku modern shoplex awo otandika okukola nasanga already nga mirembe waali ng'akazimba akakwatiridde kati mirembe nga yaliko yekka ng'aliko n'abantu abalala naye nga ye akalanze nnyo kati ne tugamba banaye tugenda kukola tutyo tunda ku modern wano eno ffe abatali like tetulina bwe kyetumanyi n'atugamba temutya kanya kupostinga nampa n'amagezi amalala n'agamba abantu balogo abantu babi bambi beera nnyo kitegeeza ye abantu abadde abamanyi era n'atugamba nze ensonga akisibira nnyo ku dduuka lyange n'ebirabulawo abantu bye baleetera mu birabo abigaana abikkiriza wano naye tabikula kirabo because abantu bo babi so mirembe n'atubriefinga butyawe tuyinza otukola bizinesi yaffe netambula. How old is Mirembe? Nze nga nze ndaba mwana muto nange bwe ndaba naye abagamba bambu she's 34 which is okay. Nze emyaka sijinako buzibu kasita omanyi lwaki bambalira obukulu because alina byataddewo akoze ate kyabanze kyenjagala ku Mirembe bambi alina field gye yaleeta mu business. Kati nze amaanyi gonna gennangisa ku TikTok ngalanga lwa Mirembe. Mirembe is a nobody. Abantu bamulaba bulabi ne bamwagala just na occupying space ye. Okitegeera. Kati ate nekya kyensinga omwagalako. Nze nali ntya nnyo okwewola. Nnyo. Nantya nnyo okugamba nti kati nzija wano ngambe kanzija mpe gawuni yo ngene njikutundire. Nga njitundira mu mannya gange. Nga nkitya.
Nenze Mirembe yaŋŋamba osobola otandika business ng'otandikidde mu byabalala n'okola n'ofuna capital wo n'enkitwala products zange zasooka nafuna za bwereere nga nanga juzi tiwagenze ne weewola ebintu okitegeera byonna kati alhamdulillah kyobola nze Mirembe osiima abantu Mirembe si mubi lwakuba side gye yakoze ey'okwawukana yembi anti ayinza okuba nga tetumanyi side lwaki yayawukanye bana nze kankubulira abakazi bangi tugumidde ebintu bingi nga n'okutuwasa tebatuwasangako kati ate gwe oyagala woba obigumira naye abigumire abasajja tebalabika abasajja tebalabika mwagala baana bafiire bufumbo Sumaiya Shamimu anko ne wakera ku matana kubanga emiggo anze bwankuba ngenda nedda Sumaiya bwankuba ngenda ogenda kunoonya omukazi omusajja omala akuwasanga tomulaba ajja kubaayo Sumaiya alekera awo gwe walabyeko ye mwana anti buli omu mu bulamu Sumaiya alina kyasobola okugumiikiriza ne kyatasobola kati nze ku musajja siina kyesobola kugumiikiriza kasita abanga alina ssente nze nga nze kati gwogamba Mirembe olwoko omusajja alina ssente yandigumiikiriza kati Mirembe anti Mirembe nze singa nalibadde Mirembe kye nalibadde ngumiikiriza ku musajja ekisooka omusajja muto alabika bulungi ate alina ssente ekisemberayo ddala amwagala kati nze nawe batonjagala ng'olina ssente ntuula naye oli kyanjawulo nti bamwagala okitegeera kati ate ono ye n'okumwagala bamwagala okufuna omuntu akwagala kizibu Shamimu abantu batulimba omukwano nga takwagalangako weesirikira abantu bakitegeera nga takwagalangako nabeera nawe emyaka 3 nga takwagalangako takulaga nga wa luganda lwe takulaga nga kojjawe takulaga nga mukwano gwe tomanyi na bizinensi yo okitegeera naye nga gwakumanyi buli kimu kyonna omuntu oyo aba akufeekinga aba akulimba okitegeera kati nze omuntu wembeera nga Mirembe bambi Mirembe wali badodde wabbaawo ate nze nsambya bimukolebwako babyogedde leero lwaki bujja tabyogera waliwo omuntu asobola okugumiikiriza mundi w'ebisiyaga nange nayewunyiza neŋŋamba n'okukkiriza bakuba embaga nga bakulemeza abadde alina omuwala ekisooka si ye mwavu nti yandibadde agamba ntuddewo okunoonya ssente omuwala asinga n'omusajja ssente omuwala ye aziina n'okuyigiriza omusajja okukola maanyi ga Mirembe ani yali amanyi nsambya nga Mirembe tannajja ekirala omuvubuka oyo ye nga ye si yali omukozi ennyo naye buli obeera n'omuntu omukozi otandika opiikinga mpola kati nze kiringa kuliraana bantu nze si nze yali ow'eddiini ennyo naye nze bwe ntandika oliraana abantu abalina eddiini ntandika okukyambala nze nsobola okutambula nga sisibye katambala naye bwe nzijja wano mpulira nga kinswazaamuko because Shamimu aveiringa ndi mukazi musiraamu olumu nveiringa olumu siveiringa kati ndaba nga tebigatta so nensalawo akatambala kabere part of me okitegeera kati n'oli naye alina kuyigira ku munne okukola kati abantu abamu so Mirembe muntu wo naye ekyokwawukana Mirembe muntu wange naye ekyokwawukana saakiwagidde sikyagala era kyankwasiza ennaku era na buli mukwano gwa Mirembe amuli okumpi nga teyasobodde mubuulirira kale bayinza oba bamubuuliridde n'agamba yeesaliddewo naye nze ndowooza n'emikwano gy'alina mifu kubanga nze Shamimu tosobola keera ku maca egimu ku mikwano gye alinayo Subi Queen ze bemmanyi ba mikwano gye kuliko ono omukyala wa Infotrust kuliko like bali awo bwe batusako yaabwe eri awo kale sijja gamba nti waba yaaye sijja gamba because sibamanyi nnyo Infotrust mufumbo ate bonna bafumbo nno kyekyewuunyisa bonna balina abasajja naye lwaki ngamba nti nze ku saidi yange lwaki ngamba nti si balungi tosobola kuŋŋamba Shamimu mukwano gwo ali mu bufumbo bafunye obutakkaanya nze ne sikugamba Shamimu bambituula oyinza okuba byongamba okutuula nkooye gwe tomanyi kye ababa tebannaweza mu bufumbo myaka giwere 5 akoowakimanyi n'abantu nti bo balaba bingi abaliyo okusinga fe ababalaba ebweru banange nedda kankubuleko Shamimu olaba obeera ne boyfriend jasinga mwekwana nimala emyaka 5 naye gwosazeewo bakuwase baali bakuba embaga ebyadda si bya bulimba ekirala move gundi gye yakoze ye nayombi Mirembe ey'okuta audios ey'okuwa abantu bayogere ku nsonga zaabwe teyali wadde muntu n'omulukusa kwogera ku nsonga ze nga bwe yasazeewo asige kubanga ye nga ye personali muntu mukkakkamu nnyo kandi engeri gy'atalina ndowooza maanyi googera yawadde abalaba yali wadde ffe abasobola okwogera ebituufu tumwogerere
kubanga ffe tusobola okwogera ekituufu nti wano wakoze ensobi nze Shamimu omuntu waba akoze ensobi si bana sayidi anti yegwe mukwano omutuufu era nkugamba nedda mukwano gwange ninanye watosobola kuŋŋamba nti eyo oli mu nsobi olimba oba onkyawankyawa naye awo olimbi nze mikwano gyange gye nnina ginkyawa lw'amazima ne gye nnina ginjagala lw'amazima nze sigeya sitakwagaddeeko olabika okusiba abantu mu bufumbo obuli toxic obufumbo tebalina buno bamu obufumbo wookeranga ku makya bazadde bo ne bakkiriza nti olinda musajja kuyira asidi nze sigenda kunoba era nze omusajja kufumita kiso ne bwanzita kasita yampasa nze Shamimu sisobola kunoba omanyi bakisobola kunoba myaka emeka nga nsaba Katonda mpa omusajja omutuufu nga tamumpa kati amuleese muzannyise bamutwale omusajja oba wakamuta leero enkya aba ayinawo omulala okitegeera kyokka ate nze kisobola okuntwalira emyezi 6 ku mwaka okufuna omulala alinga oyo oba n'obutamufuna kati omusajja gwe bagamba mirembe gwe yazzizaawo tafaanana ono wadde ngera tasobola kufuna amufaanana naye oli mukulu kono muto kinyuma nnyo noyagala omuntu ow'emyaka gyo kinyuma nnyo kubanga ffe twalinga bato nze nakula mmanyi bw'oyagala omusajja akusinga emyaka yabeera n'amagezi basiru bonna benze njagala bansinga emyaka 15 plus tekuli yali abaddeko n'amagezi era kati noonyayo omusajja ati singa kale waaba nsingeko omwaka gumu oba nga twenkana ye muntu gwe njagala kuba kati abasajja bakulu basiru balina ekirowoozo ekigamba mbu bo olina obbawo ekitiibwa bo nga bo ate bo tebalina kikuwa kati ekyo kyekibi naye bw'ofuna omuntu nga muli myaka gyenkanankana mwena mubeera mwewa ekitiibwa kyova olaba n'abaana babadde nga baagalana era nga buli muntu abeegomba ibadde binnyumira nze nala niko kisensinga nti abaana bagenda kwawukana valentine bakola batya tebapostinga bifaananyi buli valentine babadde batuwaayo babadde batuwa ebifaananyi buli valentine babadde nga batuwa naye eno valentine bapostinze bikadde ate bapostinze bikadde nenga kyekigenda manyi kati bw'okusalawo teeka laavu yo ku internet tuba tulina okugoberera buli kyokola kati gwe bwalaba teri kifaananyi noga nze bwe saalaba kifaananyi ku valentine nenga kyekiri wano nga ndabawo omuliro ogujja omuka gutandisa okukola ki okuvaayo wayise embale nga mukusooka nalowooza katemba nze nange nasooka nendowooza basaala naye kasita bajjayo ekiwandiiko ne bakitusomera bulungi ng'akisomye bulungi Gloria nga my friend Gloria ne balyoka bamumpeera abaana ba internet tobabuulira ne balyoka bamulangira bbiya gwanya naye ate ye bamuwadde ekiwandiiko kusoma bannange kikunywesa simanya kiraabu amulanga oba amulanga bulanzi badde mmanyi nti kiraabu amunyo Gloria mukazi wa buvunaanyizibwa tabulabika namukyala mufumbo talabika na mwami gali wangu naye lwaki kati mwami gali wangu ne Gloria temutuuza mwana oyo soka nze mirembe mulanga ka baby nze nganze ne waba aseka nga nange ndabirira akaana akato kati Gloria kinamuyita mutuuza nze nganze nze si mukwano gwange nze mirembe si mukwano gwange wabula neighbor wange ku mulimu gwembeerawo nennyumyako naye si mukwano gwange sobeera n'omuntu nga omumanyi naye nga si mukwano gwo nga musobola okunyumya ku kino nakiri naye nga tosobola nange nno kyokola kikyamu ekyo kigambibwa omuntu nga mukwano gwo nze nange ne bw'ova ino ngamba kyenkola kikyamu nga toli mukwano gwange nkusinikisaawo ebinnyo nga kati gwoŋŋamba ngaani so simukubiranga na ku simu byonna bitambula simuweerezanga na ku message simugamba nga munnange sirika byonna sirika because she is not my friend era kati mikwano gya mirembe ke kaseera mukozese ne kati olwo tugenda kukola tutya abakazi kubanga nalina ekintu kye nalowoozezaako omanyi tulina ebbanga gye ligenda ogenda nga ligenda Sumaiya ndabira ddala nga abakazi tugenda fuuka nga ebitagasa tutya ebintu bye tuli mu kwekolaakola kati tetukyaswala tweswaza bweswaza omanyi omusajja bw'aswala oswalirako kyova nze ntyo postinga omusajja kuba abasajja benjagala nkimanyi basiru bakola ebintu byekisiru yes omusajja asobola okukwana omukazi nga mu butuufu bwe baba bakuteekako temulina we mwenkanira wadde andi omusajja nga tannakuswaza takuta
waliwo ekibinja wano ekirwana relationships kirwanira ddala abaagalana ng'ekigendererwa kyabwe kyakulaba nti buli muntu taba namwagalwa kuba kati amaanyi ge bateeka mu obwo kwabo abaana abato waliwo kye nawulidde bagamba nti ate waliwo era ekibinja kyo kirwana abaagalana nga kyagala buli mukazi awasa akavubuka akato kyonayo ekibinja kiri okwo ku TikTok kwekiri buli mukazi awasa omuvuko muto batya kati nga nze emyaka gyange kati mba neetagayo akavubuka ka myaka nga 22 ako kati eyo laavu gye bapika nnyo gye baagala ate nga nayo bagikuba ey'abato gye bapika ate wano nalabye mukuba eya prima anti ye prima oba asusseemu asussa atya ajjawo najjawo asooka atuyambe ave laavu naye nga abadde aludde okugwa mu laavu olaba prima kati oba ngambe nti aliko kikolimo oba kisiraani oba ki akitwale nti abantu ba internet tebamwagala prima abantu bamwagala abatamwagala bali batini bwe bati ku ngalo kyentegeeza she's a lovely soul, she's a free soul. Kyentegeeza abasajja tebamwagala batimba ku internet kati ave ku internet lava ajikukulisa engeno nga ffe tuli abantu baffe batuwoomera anti gwe Sumaye olina obutonde obubwo n'abantu abo abalina obutonde obwabwe nze omuntu bwajja nga atijjisa omuntu weitiiza okay I support them. Emyaka gy'omaze ku media yali badde yeemulisa nnyo ng'era buli omu amumanyi naye okimanyi nti abantu abamu tebamanyi na bbaawo okimanyi abasinga nti bamupostinga yoyo naye nga baba tebamanyi naye nga yali badde yeemulisa nnyo era wali badde omupostinga nnyo naye kati abantu abamu peegi yange egendako nze gamba ate gwe newomupostingira kiba kyetaagisa nti leero birthday ya gundi kamupostingi nga kyetaagisa naye mwaka ogwedde nagyerabira otandise nno suula wamaka olwo otandise okulaga nti otandise okukoowa obufumbo obufumbo tebabukoowa nedda bw'otandika n'okupostinga anniversary gipostinga epaka emulifa anti naye nagyerabira anti kati olaba w'ogyerabirira olwo otandise obbaako ekikubuzaabuza tewali kimbuzaabuza naye just omuntu otuuka n'ofuuka busy n'okoowa asi kukoowa amaye abasajja batama otuuka n'okikoowa kye wali osanirira ebirevu nga tokyasanirira nagamba laavu bwekaddiwa kufuna engeri gy'ogipolishinga ogizze kuba ne bw'onoofunaani gw'oyagala otya muyina otuuka n'ekaddiwa so kati nze njala mmenyawo kiri ky'osiba abantu mu bufumbo wamma bw'owulira nga kyebakukola mu bufumbo si kyoyagala nga kinyigiriza mental health yo vaayo but you can move out in a very good way and a respectful way. Emyaka gye nnina nze nkubulya Shamim ate nga si nze nzekka abakazi bangi baweza n'emyaka 3 nga tafumbirwangako bangi ng'anoonya omusajja Katonda bw'akuyamba n'omufuna oyo omu mukwano gwe kati nze bwenkera kumakya nga kugamba ngenda ng'olaga wa Shamim ojja obonebone nga ffe sisobola kale kukkiriza obeerayo oba bakoze beerayo ekitiibwa kyokka kyokka okugamba nti Shamim mufumbe wa gundi kikumala okutuula mwaga amaka so kati tutuule olw'ebitiibwa bannanga abantu mwana gwe Shamim olina omukisa oli mufumbo naye singa otuuzaako awo omuntu atakatigeze n'otuuzaawo black sugar yasobola okukubulya kyawulira n'otuuzaawo omuntu nga oba gundi mufumbo Mary Flavia asobola okukubulya kyawulira kati oba aniyo omulala gwe nnyinza okugerezaako ngereza ku bantu nga balina abaana nga bamanyi kye bayinza okuwulira lwaki tebalina bataata b'abaana baabwe abo kati gwe tolina kyomanyi tobonaabonangako tolina nnaku gye wali olabe ennaku ekuluma nga oli mukulu n'oyagala okudda ewammwe nga tosobola kudda wammwe ng'oyagala kimu musajja gw'osulako naye ku buliri nga mukeera ne mwebaka mwenna ku buliri gw'onoonyumizaako nti owaayo enkoze leero nno kasewude ero bakasoma mbadde nabangi nga tomulaba bwogeno ga nti bannaye nkubulya emukwano ziganye leero vidiyo nziteekayo tezitambula nga tomulina okitegeera so kati mwaba balina mubakwate nga gold musajja tebamuvuma musajja bankubulire na biki simanyi ne waaba akuvumye gwe mugambe thank you naye nga mu mutima gwo kimanyi kikulumye bwakukuba oluyi mugambe neyanza taata
ekyo nkigamba nnyo bakilansi bange ne mugamba webaze kubanga omusajja agenda okukuba aba akwagala atakwagala talina kyakukola afuluma bufulumi n'agenda kuvoma noze kubuli omusajja akuba aba akwagala omusajja akuwubira aba akwagala atakwagala bw'omunyiiza afuluma n'avuga emmotoka n'agenda mu mabaala ge n'asula gy'asuze oyo atakwagala naye akwagala agenda kulemerawo mukyogereko mukibeereko wakiri akuba emiggo ku makya kugambe gabadde majini kusaaga musajja yankuba n'angamba nti amajini ge gabadde gatutabula nemugenda nemugasomera n'okugasomerera nga talina wadde ejjini naye nga ye yangambye amajini galeese obuzibu ajja tinsaba kunsonyiwa amajini nga kuba yakuwasa nga tampasanga ku kiki kyeggambe nti omusajja akubanga n'okuwasa takuwasanga kyova agambye mirembe wabanga bamuwasa n'omuwasa atuuze amalala atuuze oba obulungi oba atuuze ekisimanyi nakyo nyinza mugamba wakati bwe tuba tukyali bato tuba n'ekizibu ekigamba nti enkya nja funa omusajja nze bwe nazaala abaana bange kati abaana bange twayawukana naye nga nkoze akasonga katono nnyo kuba tekyalina kyamaanyi saawe no wenkiraba tekyali kyamaanyi nali nsobola okukigumiikiriza naye nagamba akaŋŋende nkyali muto nja funa omulala naye bukyanga twakwani tata w'abaana sifunangayo wadde aŋŋamba kankwaseyo wiiki okitegeera kati obufumbo buli nkyabwejjusa lwaki nabuvaamu wafumbirwa naliko omufumbo sinyabo ne taata w'abaana bo ate wangamba ute wafuna lufunyi nalufuna bufunyi nga jize netubeerako awo abafumbo for some good months netwawukana bwe tuti naye wejjusa lwaki tewakitereeza era kati njagala nnyo okuddayo naye sikyasobola alina abakazi be yazaawo kati gwe ate oli saidi kiiki okitegeera kati sikyasobola kudda mugali maka Maulana yatugambye abasajja balwana kufuna ssente basanyusa abakazi balwana kufuna ssente ku kyawa abasajja kyekizibu era kyembadde n'okugamba nti bwe buzibu nti buli mukazi alina ssente ayagala akyawa omusajja gw'alina asobole okwefuga ssente zinyuma nnyo ng'olina n'omusajja nze kati alhamdulillah nsobola okwerabirira nsobola okwekolera buli kimu nsobola okugula shaliya eyakakadde nsobola okukola kyenjagala naye mmisinga omusajja ow'okugamba nti oyo gw'ofumbira kacyayi okitegeera gaduka kati nze ntuuka ssaawa emu ng'obudde bwagenze dde abantu bagaddewo naye kati ndagawa nze sigenda out naye kati ndagawa kanjirambirawo ntwalirize ku budde naye nga wali nalinnyuse ku 11 nti kanzituke sinkana omusajja wange tunyumyemu waakiri naye munnange abakazi bansobedde oba Katonda tubasabire eddwa bajjeko ssente anti kati abakazi buli wetufuna ssente tumera amalala netutandika okwekoza omukazi alina kuba mwavu asobole okugumiikiriza omusajja nzi kyova nsaba nnyo mukama mpa omusajja nga mugagga nnyo nga nokukola tokola ng'alina ssente nga nokukola sikola nga nsasula busasuzi buli mwezi nga ntuula waka kubudaabuda mwami we nze nyinza okulabirira omusajja so nofuna omusajja ng'akuwa buli kimu tokola sikola ng'omusajja nemufuna nga mpa buli kimu ng'omwezi agunsasula njagala nnyo okunsasula agera kumakina nga nkuwayo $5,000,000 buli mwezi nga lwaki nkola mazima ddala obonaabona n'abakasitoma oba toyinza kukola mba nkolera ki ntuula ne mmulabirira naye nze ndabirira omusajja gwe kati bali abakukyawa wali tobalabirira tata abaana nze gwe mbala abala sibabala nali nfaayo naye ndowooza nali nkyali muto era bayirayo emu ku byankyaye yaŋŋamba antya olw'ensonga ndi muntu wa bayire nali nnyo mu films n'aŋŋamba kati mwaba firimu mubaana abasajja bangi kakati bw'oba tosobola kugumiikiriza kuva mu firimu twawukane abaana abalabirira abange nze abaana bange mbeerabirira neerabirira abaana mbasomesa mbakolera buli kimu era omusajja ajja mubulamu jangu ng'okimayirinako abaana abalongo omusajja alina ajja nze oba wakankwana ebigambo 3 halo salamu alaikum oli otya gyendi kakati munnange anti ninako abaana aba 2 bw'oba osobola gumiikiriza abaana oba tosobola genda nze nga tonaana kuŋŋamba ate njagala munna kuba mankimanyi era ekikuleese kunjagala kwebaka nange kati eyo sirinda kutuukayo nkugambirawo era bangi awo babula nina abaana bangi bwe mbagamba ekyo babula
taddamu kuba ku ssimu kuba mba ngenda kusaba school fees w'abaana olwo mba nfunye taata okitegeera mba sigenda kuddamu kubonaabona school fees ojja musasula emmere ojja gigula naye kati Smile weetaagayo omusajja ng'ogenda kuba namba 4 nze naye mba namba 10 kasita kibanga musajja wakumpasa n'abaana bange ate sirina baana bokka nnako ne muganda wange ani Eranzirana ogenda naye mu bufumbo ngenda naye mu bufumbo olina okumpasa n'abaana 2 ne muganda wange bw'oba tosobola kumpasa naye genda mpaka kuba kati abasajja bayaye mpaka we naagamba nti ono gwe mufunidde afume nze alina omufunira omusajja gwe omwana yatugamba akyali alimberera mpaka nakati lwaki abantu baawakana nnyo anti abantu beegattagatta nnyo abantu balowooza tekyaliyo munaye abaana bamberera bangi kati nze Amina mbeera naye buli wamu essaawa ezigenda owera 2 ye nga 2 zaali kuba nze ntuuka ku 2 ye atuuka ku emu ewaka mubeera wamu tubeera ffenna kyova ngambe kyova olaba olina okumpasa n'omuganda wange first born era nze muyita first born keka first born ko buli azze mu bulamu bwange akimanyi mbeera naye ntambula naye wa ku mugugu oba tomwagala kite naye mu bufumbo si mukulu nnyo twala mu bufumbo talina buzibu tasobola kunkola kikyamu oyo kale ne bwe tuba tugabanya omusajja sikirinaako buzibu neranzirana sikirina era lumu nali ngenda okuzaala nga ndi ku kitanda awo Kampala hospital embeera nga ndaba egenderera neŋŋamba gontata abaana mugamba nti oba okola senga mba nfudde bano abaana mbakwasizza Amina abalabirire naye tagenda balabirira nga temuli bafumbo tewasanga omukazi mulala wasa Amina Mungu n'ansaasira n'enkomawo bulungi era ne wenfiira wano nga nina omusajja nga mulinamu abaana nsabanga owase Amina bw'aba nga si mufumbo naye bw'ali bamufumbo osobola owasa omulala yenna ng'okaagala nnyo kiki mwagala nnyo 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 keka last born kamwe tulinayo asembayo naye ku kakozi nze naye nesibye ku kisajja nga ekisajja kyampa emmotoka kimpa ssente kikola buli kimu nga nesibye waka nga nganya okukola nga ndowooza nina omusajja naye nga omusajja oyo tasobola kumpayo wadde akakadde nga mbuuza ssente meka zampa akuwaayo 2 n'akuwaayo 10 kati nezikubuzaabuza ezo n'ogaana okukola nekangamba naye gwe Sumaye lwaki tetukola we can start ne tuyingira mu kibuga ffe twayingira ekibuga nga nze nne emitwalo 15 nga alina miliyoni 2 nga ye miliyoni 2 azigyewo yakuba obulango bwe ye ng'akuba buno obulango ng'otudde olinda 2 ndinda 2 bannange omukazi akola nyuma ze sibaina kyakugamba Shamimu ate nina amaanyi genzija wano alhamdulillah mwe simanyi kyendibawa amaanyi genzija n'abakazi bajja nga bazze kugula ne bagamba twakulabye wa Zubeda tunyonyola epyantula kyekindooza pyantula emba munywera simunyonyola bulungi tekyali muntu atamanyi pyantula kati nejjo waliwo ababadde wano nga boogera pyantula nkugambye babuuza pyantula bannaye mukama bampere kimu nze Sumaya nze ani alamuza emmotoka eyange bangambye olamuza mmotoka oginvugamu kodde ndowooza nze gw'osooka otwalako out kyoba omanya ngenda kujja wano nkugambe ango tugende tugule emmotoka mu banki sikyaweza wiiki eza naye nsaba ogule ku taata wange emmotoka ngenda mugulako tojja kwejjusa siina wala we ngenda kugula mmotoka kubanza amaanyi g'emmotoka ngajje wano abantu bampagidde lwa wano nze kasita watandise okugula shaliya z'akakadde neŋŋamba my sister gwe nkutadde bambi nina abawala abazze wano ne baŋŋamba twagala naffe tubeere nga Sumaya naffe twagala otandika otuteekayo naye ng'ate amaanyi nina matono naye mbaga oba nange kati nange tumufunye programu wano naye atandikiraawo oba munnange nange bwe mba nina ate gwe ntaddeyo naye atandikiraawo ndabe naye baleetayo tolaba okiyita kyangu oleeta omuntu naye basitula n'ayagala kuba kati singa wakolayo lumu n'otadda era tewandibadde consistent olina kuba consistent abantu tebali consistent mu bulamu ate beekyawa mangu nabikoze ne bitatambula nze vidiyo naye bagiteekayo netatambula mba mugumu nti eyenkya ejja ttambula ebitaano abakulabye views 5 abaliko abakulabye kuliko 10 abagenda okugula ebintu
nze pyantu labagula abantu kye batamanyi bagula in fact sagamba liti ngena tandika ebizigo nimbiteekawo ebizigo babigula pyantu labamugula banange mwebale otunda ebizigo kati nze banange mukama katonda simanyi kyabbawa wabula katonda abawa abalongo gwe amina abawa abalongo nkiddamu mukama abawa abalongo abawe ssente abawe ssente abawe obulamu abatasa ab'amaaso amina banange mukama nsaba abantu baneeno banjagalire amina muwala we ne mutabani we bawangudde akalulu olimba era tukutegeeza mu butongole nti tugenda kulayira ngenda ku mwezi 17 mashallah tugenda kulayira tugenda kulayira entebe mu ntebe tondeka njagala tuswaza abantu abaana nabawa ssente ne bagamba mami maya yazibawadde mama ne balyoka beeyagala nga siriiwo ne beeyagala okufa obufi nabalaba naye mwankola bubi okundeka nga mugenda twali tumanyi otunda pyantula kuba nabbo nsibamu ku kigambo mwana nsibamu naddala abaana balina omukisa oyo mwana alina omukisa bamukoledde ekifaananyi tukiteekawo obufaananyi bwanyuma ne buli obubwo nga sebona omukazi mwali nakulalenga abatibamanyi bumanya ndi mukyotala awedde emirimu tonnatuukayo eyo Sumaiya tokimanyi nti ndi mukyotala gota nti oli mweru awo nze nenebikkula wano mba mukyotala awedde emirimu obweru bwenduka obumanyi wano fese akasana kankuba nnyo ne stress za palamenti so Sumaiya agambye tomala gapakuka kuva mu bufumbo bwo obufumbo bulemereko obufumbo bwakulemerako bwakukaka so kati gwe noddamu n'ofumbirwa sivaawo ne bakkuba ane kati gwe neruli bakkuba olaba wajja mushongo ozimbye nziki nkutya nze omusajja bwankuba nsigalawo era nze ekintu ekinjawula n'omusajja kiba kinene ye nga kiki nze batera kundekawo bulesi nga balaba nnemeddeko obeesibako nnyo ne bakoowa bo ye omusajja yakoowa nandekawo nandekawo agenda wange sikyamulala oyo agenze kale kanteekewo omulala nze bandekawo bulesi sinze abalekawo akoowa bukooyi naga kati kikazi naye era obeera n'abalina ssente yo omwavu bambi totawaana so njagala kubalaga abantu abali successful Sumaiya akola pyantula atunda eri eddagala n'okubuulirira ndowooza abakyala anyway kubayambako mu ebyo ebintu bya bedroom biki then Sumaiya alina ebizigo yatandise otunda ebizigo mu mbeera yeemu akola makeup abantu tokibagamba nga nti okola makeup naye makeup okyamukola mukola naye sikyayagala nnyo muwa budde lwaki nkoowa omugongo ngeri gye bannongoosa kati okuyimirira okwo kuntawaanya naye nga wembanga nina obudde nkola makeup omulungi ennyo nga bwondaba olaba wenyirira ondaba sikola bingi nnyo biri ebyekitiisa kamala mu mazzi anko ndabise nti awo ndi okay ono simuzikizza nnyo nzikidde era simuzikizza nnyo ala naye era ngambi bano bayinza obutandeka mu kamera leero munnange ali naye mumanyiira naye omuntu omulungi ye muntu atalina makeup mwana makeup ansiiwa naye olabika bulungi makeup ansiiwa kati nategeera obuzibu bwange nensalawo nfe ku skin sisobola kubeera ne makeup wentyo ebbanga ddene wemba ndinze namba mba mpulira njagala kufa era nze nekuba makeup ne bankubirawo ebifaananyi ne bamuggyako so abeera na makeup naye kati bagenzi bwe batyo banjagala n'okubabulira so bajja ku dduuka nga bazze babuulirira nga bazze mbabuulire bakwata batya omusajja ati nga natandikwa bajjako ssente sigenda kuddamu babuulirira bwerere because abantu babi ne wobakolera ebirungi abantu abasiima be batono abba abantu tebasiima Sumaiya olina kukola lilla n'omanya nti kyabaddewo nkikoze nze kati nze ondaba waneeno nze omuntu ankoledde ekirungi simwerabira kati nze siri kwerabira tusabe
Anko namuza mmotoka. Anko mtwala. Ngenda vuge mmotoka. Watata wange yaino gwa. Nagambe anko njagala vuga Sierra. Nangamba. Eyo sikirasi yo kati. Eyo jireke. Ayogera biche ebyekisiro. Nangamba tulinye mukwano ngenda vuga yiyo. Ogenda vuga kati jenvuga. Jovuga je ninyiddemu. Sichaweza weeks ibiri ngatambula ntudde. Abantu bamutya okuboda nga bangamba. Nalongo ngatambula okwebika. Ogenda je tulire mukunziga. Ngati gwe toyina mwami anakuvuga. Obanze mukwano. Obanfune yana mvuga ngako negwe wesimi. Omanyi kimango omusajja atulano gwe ngoji. Mukwano nzola bane baba avaawo ngafuluma eggwanga omukulu. Ayina okundeke nze manyo vuge motoka kimanyi. Nkimanyi ntomanyi. Nenzo in fact waliwo yambuza nezibeda manye motoka. Yabasanga mukajjamu awo n'abakubira bayi n'abakubira ngome tu. Nangamba motoka yazibeda nagira ye muvunne mugamba yatero yamuvuga olitavuga. Ino bino omukazi nabera nangamba omukazi naberawo nga tamanyi na motoka olwokuba omusajja mine muga omukazi amanyi motoka. Zimanyi ugivuge motoka waba we imagine. Nambuza okakasa ne mugamba agimanyi nali mmulabyeko agimanyi. Ate njikalakata. Nentambula nga nvuga. Omanyi wekinyuma omusajja wo nga yakuvugako. Bw'aba taliiwo alina okundekera omuntu alina okunvuga. Nze sevugisi. Era nsobolera ddala okuba nga ndi wakaawo nga anvuga tannatuuka nenkubira maama wange. Oba ba brother bange. Ne mbagamba nze ennaku egenda kunzitira wano. Motoka weeri wano sirina nvuga. Mirimu gyange gyonna gyesibye. Brother wange n'agamba wabula bannange kati lwaki tebakuwadde muntu alina okuvuga ate. Alina okuvuga nandropinga one droppinga ne bw'aba ali ku bwangu n'agenda n'akola ebibye. Annange nze ninga mukazi muwarabu. Ninga mukazi muwarabu kali wagenda gamba teera alina okuvuga we wasiza obusajja bye birungi bye binyuma naffe tubyagala naffe tubyagala nte tubifuna tubyagala bangi. Era awo nkubira brother wange nze ati omwami wange waba taliiwo ba brother wange nze tebabeera wange naye bw'aba taliiwo nga teyandekedde anvuga kati mukulu wange asobola okulekawo byakola byonna najja n'anvuga ate ng'emmotoka ngimanyi. Era mama wange asobola oyombera ebyaddala omwana wange mumulese yeevuge. Nange njagala nkyeteekemu. Waliwo lwe navuga ne ngenda okutwalira mama wange lanchi. Ne mutwalira lanchi ne mugamba abaana bampe tugendeeko nga budde bukyali saa avuga jjaamu. Nangamba sooka olindeko. N'agikwata n'akubira mutabani we. Oli busy. Namugamba mukadde ki ekiriwo. Omwana wange mumulese avuge emmotoka. Nze kyamazima emmotoka olaba kuno okugulu ennumya okugulu mujja. Nze talina kyennumya. Talina yadde naye saagala kwevuga ni mwana wa buwala. Kituufu omwana w'obuwala balina mmuvuga. Naye nge njagalayo omuntu agenda okunvuga. Ndabidde ennaku mu mmotoka y'omusajja. Kati onageza olonda green nga twalonze omwana akooye mu kibuga n'agula bbulaaka. Era mugambe. Sina bwe mugamba, sina bwe mpandiika. Shami mondabidde ennaku mu mmotoka y'omusajja. Era oli mukazi w'amaanyi nnyo. Okunfuula kyendi. Andi omusajja akuwe emmotoka. Kati ndako sente wazijjewa mangu ez'emmotoka. Kyogamba okukukyaza obukyaza wano eno kyakuleetedde. Bakasitoma bajja ne bajjula ne bayiika. Amiina. Olunaku nsobola okukola sente. Wallahi olunaku nkolera. Nze ekinsanyusa mu bulamu kati kankikubuulire Sumayya. Nze bwe nnyamba omuntu ne bw'otadda. Naye buli wenkulaba eyo ng'oli progressive for as long as toyina kibi kyonjegeddeko. Akati aba TV bali badde banjagaza. Biki? N'otanjogerako kibi kyonna. Nze ne bw'otadda ne bw'otaŋŋamba adde thank you. Naye nga ndaba yeeyo waliyo omuntu ali mu kukola obulamu bwe bwakyuka ku maanyi gange. Bw'omanyi TV ezimpita. Mbeerawo ssebo ne bannange ne bampa ekitiibwa. Ssebo n'olimu bangambye ogaana. N'olumu ŋŋaana. Ŋŋaanira ddala. Ba YouTube bampita ne ŋŋaana. Ne mbagamba ze ntula ku channel emu ya Zubeida. Toyina gejja mu bigambo bingi byange. Ebigambo nina bya wano byokka. Naye Mukama nga Mukama mulungi. Naye olina omutima omulungi. Mukama wano awa abantu abalina omutima omulungi. Banange ekyamazima Mukama ankoledde alhamdulillah. Bakasitoma bayise ogenda kugula mmotoka. Si yalooni. Si yalooni. Abange enfudde jjajjange. Sumayya obulayo kati ogenda kuzimba kalina. Ngenda
nakola sente otuyite mu house warming nakola sente ogenda zikola anaye bwekambabulireko emmotoka y'omusajja wenyiriza wawa nga bagikuwadde omusajja akuwa emmotoka nga gikwadde mulaavu era n'osanyuka naye temuzikkiriza zikusibirawo n'olowooza oyina naye nga toyina nzikkiriza byonna mbikkiriza buli ekimpeebwa omusajja anti jjukira agikuwa nga teri mmanyago fenze teri kintu kye bampadde nga agikuwa ng'eri mmanyage wajagalira agikusaba eyiye weefuna obuzibu akubira gwe n'agamba mbadde nsaba onjazike ku mmotoka n'ekintu omusajja kye yasooka okumpa era nakyo yagaba bakiteeke mu mannya gange bannange nze ndowooza ekintu kimu kye nafunayo okuva omusajja mu mannya gange taka aye nayo nali mukaka nali mukaka ne mugamba abantu abatabaagala nze namugamba okuddamu okwebaka naawe ngulira yiika 2 n'azigula era bwe yazimba ne mugamba thank you zo ziriwa ziri awo mitala maliya yiikeeza ozikolako ki nateekako emmwanyi ogenda kufa ssente nazigabya taata wange yaaliye paka waalifiira taata wamuwonyinako nagamba nze okudda kuno Kampala mbonebone laddi emitala maliya nga kati kanzibe taata wange naye yeyagale nti yazaala omwana eyawomera omusajja n'amuwa so mukwegattako ofunyeeyo eka sofa nakafunayo eka y'ettaka kyova olaba ensonga z'okwegatta nzifaako nnyo gwe mulimu gwe nalonda nti namala ofuna eka nemmanya eka eno evuddewa ku birungi byenkolera omusajja wange muwoomera waliyo omukazi aliyo nga mulungi nga nze naye nga talina wadde omusajja asobola omumukiina wadde emitwalo 10 kati neŋŋamba nange kambawe ku magezi genkozesa nabo bafune ebyobugagga mu basajja nze ekinnemye ofuna ku musajja y'emmotoka ate nga mbadde nga njagala nnyo asajja agikuwe naye mungu anti ayikali naye mungu agambye ebyomusajja bireke kanjikuwe era ekyo nakyo tokyaweza wiiki 2 ng'oli ku sikyaweza wiiki 2 otandise obbasiibula ababooda ababadde banvuga mwenna bambi bakwano bange ababooda mbadde mbagala nnyo William Franka mwenna mu weeks 2 ani yaŋŋambye agenda bita mu weeks 2 ngenda kubanga abitaddewa ku sinaapu okitegedde mu weeks 2 ngenda ekintu ekyo kyekinnumye okubeerawo ebbanga yonna nga teri musajja ngamba nti emmotoka yiyo mmannyabo akati togenda gyegulya togenda gula mmotoka nnungi ekirala ekigendera okunnuma emyaka gyonna gye mbadde n'omusenga teri musajja ngamba nti kankutwaleko mu nsi bweti maze kutuuka wano namaze kutuuka kweno kyano kwe kutandika okufunayo kubansuubiza okutwala waliwo yangambye China ow'Echina nno yali bba wange akutwala China yali antwalako China genda kukubalava China naye kati mwagala abantu bangambe ku TikTok muzeravu njiina nnyingi mwagala buli omu mwagala tosalawo anti nze ajja gwe naye kati kofunye ssente ebintu ebimu biveemu ebyokwagala abasajja abasajja bakyayika ŋŋamba ebyo ebyokugamba nti lwakuba bakutwala ebweru ate okifule nga kyamaanyi ssente kati ozifunye nzifunye naye okyafa ki naye rabbayirawe okyafa ki Sumayya tulinga ebintu ebitono bimalamu bintu bitono bingi ndaba bikumalamu ate kati mukama ssente azikuwadde tandika kati okubeera omukyalo w'obuvunaanyizibwa buli kimu ng'okyetuusa wootuuse kati waba Dubai kati woogulidde emmotoka e Dubai ogenda okitegeera ne mutulimbalimba abakazi mukole nnyo bannanga obulamu bubanyumire mukole ate mube n'empisa sooka okubiriza ekintu ky'okukola bannange tuyina Hijab Nation mu Gw'omunaana Hijab Nation mu Gw'omunaana egenda kubeerayo ennaku 3 naye tugenda kubaayo mukiyitanga abasinga mukiyitanga kisaakaati Little Hijabi agenda okusooka naye kuno tugenda gikola ennaku ezi olunaku olusooka twaliwadde baana naye abaana abo mulina oregisteringa okuregisteringa kutya tugenda sooka tubeere n'abaana abo omwezi mulamba muba tuwa ku weekend that is a Saturday and a Sunday omudropinga by saawa nga 4 n'omukima ku saawa 10
Then hijab nation dwegendo buy na kwesa tushowcasing onako soka tugenda dduwa bazadde abaleeta abaana baabwe n'abataleeta mujje mulabe abaana bamwe tubadde nabo nga bayiga biki. Omwana ategeera omugaso gw'okwambala obulungi, omwana ategeera ayogera atya mu bantu, self esteem, amanye yeeyisa atya mu bantu, omwana omuwala omuto. Tutandike ne bana abato agenda okukula ng'ebintu ebimu tali excited nabyo, amanye yekkusa atya mu mutima. Buli oyambala obulungi bingi nnyo byewerekereza okukola. Ekyamazima okwambala obulungi newe nali badde siri musiraamu naliyambadde bulungi. Abantu abasinga beekwasa mbu tebalina ssente zigula engoye zino empanvu za layisi mulekeraawo okulimba. Osobola okwambala ddira, osobola okwambala sikaati empanvu gyezire za Caribbean bazitunda 15,000 ku mutwalo mu Owino. So okwambala obubi oba oyagadde, naye tusobolera ddala okitandikira mu baana baffe abato. Musiraamu si musiraamu leeta omwana. Omwana we ayambala bulungi. Ewange sinaba musobozesa kutuuka awo. Osobola mpola mpola nedda tokimukaka. Ojjo n'owange yalinga ayambala bupatra nakati tusobola obumwambaza. Kati nze bwe nnyambaza omwana anti kati ajja olwokutaano olumu omuteekamuuko ku lugoye oluwanvu. Ekirala gwe yo good example. Nze bwe muteekamu olugoye oluwanvu ndaba tannyumira. Olaba akaddiwa. Ekyamazima nomuteekamu ndaba nga tebivuddeyo. Ngamba omanyi akanzireke. Ne ku Idi nagula sharia ya Idi y'omwana mwambaza. Kuba ne ku Idi yakulabikira ng'omukadde. Kati omwana ogenda naye mutuwa. Kati era ndowooza yemu ku bagenda okusooka. Be bagenda okusooka. Inshaallah. Abaana privacy weri security wise buli kimu. Registration tujja teekayo butayo mu registering na biki. Kuba kati abazadde bangi nnyo benfunye mu holiday ewedde nga tulina okwogera n'abaana, tulina bateminga naye nga time tewali. Ne ngamba katukikolera abazadde abatalina budde bw'abaana baabwe. Era tugenda bawa age kwe tutandikira mpaka age gye tugenda okubeera nga tukola ki nga tukomako. Then olunaku olwokubiri egenda kuba expo ey'abakyala abo abasiraamu abalina zi bizinensi zaabwe. Nange wabyantula nsobola okujja. Mwenna pyantula hijabu biki abakyala abasiraamu abakoze bizinensi ne bazitandikawo be bagenda okushokesinga. Era hall tuyina nnene. Batubuulira ebizibu ki be basanga banyumyemu n'abantu. Egenda networking biki naye nga abakyala basiraamu. Nga bw'okimanyi nti hijab nation. Then olunaku olusembayo tujja kuba twabawa linki y'okulonda. Awadi zaffe ziri 6 tezikyuka. Best hijab of the year. Bwezi kyo zonna hijab in sports, hijab in entrepreneur, hijab in this, hijab in this. Byonna tugenda gabawazi. Then tujja kubaawo ne bapanelists ab'enjawulo. Abaana baffe tujja kwaba awardinga ne certificates abaana aba participating ku lunaku lyo olusooka. Olunaku olusembayo lwe lujja okubeerako ebyo. Naye ku expo tujja kubaawo ne runway. Expo egenda kunyuma nnyo. Njesunze kutundiramu pyantula abantu mbabuulire. Otubuulire lwaki mu mirimu gyonna walonda pyantula. Kati nalonda pyantula. Nja babuulira. Mutubuulireko mukikola muti okubanga gwe wakatandika obusente ozifunye. Business yetambula waliyo omwana waliyo omukazi ayina business yemu gy'olina emazeewo emyaka 2 tayinaamu yadde yesize ssente n'ez'ogamba yetazirina bambi. Kituufu. Alanga ne gundi ateekayo naye yaafuna views 5. Sorry. Ajja kuba bulungi. Anti ngamba bye twagala ebyo Sumaya muyambeko ku bantu. Tujja babuulira. Era tugenda tandika ezo panels. Tugenda zitandika no ku executive media. Mpaka hijab nation we naatuukira. Abantu bategeere kiki tugenda okukola eri. Nga tukuyita gwe Sumaya ne tuyita Iran's Runner ne tuyitayo omwana atunda hijabu ka ngambe nti wa Mimi's Closet ono waliwo omwala atunda hijabu bamuyita Mimi's Closet mukwano gwange. Nza anti kati nze kandooza wana asobola okuba nga ntunda mpangisa gawuni nga nsobola okulanguwa gawuni omulala. Bayirawe. Nga ntunda hijabu nga bwemba sigirina nsobola okuga nti Sumaya gundi agirina era ne mukubira n'essimu ne muga gundi ayagala hijabu bweti ogirina nze sigirina ku dduuka. Kyeki kyatubulamu abantu beewala n'ebyaddala. Otunda pyantula Sumaya atunda pyantula. Bakusanze ebibyo omuntu akomplaininga twakitokubira Sumaya muga ebyange ndabika entabula gye mbitabula mbiso kompereze ku bibyo. Atenga Sumaya ne mukkiriziganya bimpe nzijengako brand yo nteekeko eyange nkole.
kale ekyo ekintu kikyatubuliramu ddala ebintu ebyo byatulemye okukkiriza kale ebyo bye twagala nti okusinga okwewalana bw'osanga vidiyo ya Sumayya nga nnungi giforwarding toyita baana bagenda bagiyita bata reporting mulabe bwe mugijjayo so abatunda hijabu mwenna abasiraamu waliwo abantu nga abakyala abasiraamu nga tebali mu hijabu nga abasinga bali mu bitabo batunda stationaries abo mwenna tubayita mu hijab nation omulundi mujje tumanye buli omu munnaffe kyakola twe supporting it's the way to go ebyo byabakazi okwewalana byaggwawo era gwakyabirimu oli mabega nnyo essaawa zino abakazi beesupportinga okitegeera tulina abakyala bannabyabufuzi nga balina bizinesi zaabwe nga tetuzimanyi ngaasobola okujja n'abaganza munnange ndi minisita naye ninayo edduuka lyange eyo ery'engoye naye nga mukazi wattu tamanyi na bw'anaaliranga so oleeta abaana bo ne banyumyamuuko ne bano basumayya kuba kati Sumayya nange intaneti agyensinga anti mmwe temuba na budde bwayo oluteekayo gwe ngo ate odda mu kalala nganzira mu naye kati ffe tubaala okateekayo n'okafolonga n'osoma message ku message gye bateeka n'ogisoma buli gye bateeka naye ogenda okulaba nga abakuddamu ebibi baba bakazi oba kiki idolism kirabika kati bwe twagala obbajjamu eyo idolism eyo Sumayya bw'aba yambadde hijabu eno tovuma buvume kuba mu mutima ogisiimye mubuuze Sumayya hijabu wagiguzeewa ojambale ate naye Sumayya bw'olaba munno ng'ajambadde togaa yankopye yagisiimye ebyo ebintu kati tubyejjemu tebikyayina gye bitutwala okuggyako okukkiriza ne twesupportinga mbabuulira tekigenda kukola leero oba nkya ye empalana y'abakazi ejja sigala ng'ekola ki weeri competition nnungi naye eri healthy yenyuma si yakugamba nti tureporting epeegi ya Sumayya bagiggyeyo afiirwe waliwo abakazi wano be tulina abasiraamu balina amasomero mwenna mujje mugule emidaala teekawo omudaala gwo akantu kamu ninayo mukwano gwange nze mukwano gwange naye yaŋŋamba nakulaba ne Shamimu nempulira nga nswadde muli wenandabala video gye nakola recent nanga nakulaba nga oyogera ku Shamimu ebirungi ng'ate nange kituufu mbiraba oli successful nowadays nempulira muli nga nswadde namwekomerako nabeera mukwano gwange nemugamba ki ekyakutuukako nanga namubba naye ate saamubba namunyaga nemugamba wamunyaga otya tulina business gye twalimu naye nga nina omuwa ssente ali ssente saazimalayo naye nkoze ntyo omuwa ssente zamanje emitwalo 3 abantu nangamba nkoze ntyo omuwa ssente nemugamba tofaayo nangamba naye bambi nsabira wenzikwatira ngenda kudda muwe ssente ze kuba nina byemmwetaaza okitegeera kuba alina kyeyeetaaga ayagala ozikuwa oba yali kwetaaze nitasobola kujjako kyakwagaza kuba omubanja abantu bangi abanyaze nno Sumayya ali mu bulumi amwetaaga nno ate ebyaddala kuba bizinesi ye kati alhamdulillah nene yeetaaga amaanyi go naye bambi omubanja naye sasula enkolagana eddewo nsasula kubanze badde sikyajjukira nti ninayo ne gwe mmanja omubanja wetunaaba kukamera neerabira amabanja gange abantu gembabanja naye munsasule bemmanja naye enniya ye bambi agamba ayagala osasula bambi Mungu akkirize ansasule then ekirala bannange ngitupangisa engoye z'abagole ngitulina gowns mwabalina birthday shoots birthday yoyo yaddi ya December kuba nnoonya wenkukyayira December nga 7 nkyali kati idi enkulu enaatera natidde bannange zinadde simanyi nti idi ya May idi etuuse omutima gwankubye twabadde tulina wano anti tulina abantu baffe abakyala betusiibulula eyo basingle mothers kati nga twagala ku luno kubasalira nte 2 kati nga tuli awo tuteekateeka tuweereze kaposta kaffe abanasobola otuyambako maama ngenda olaba omwana ngamba naye idi is on 27th May nengamba leero abakyala bange bano mbakoze ntya kuba eno yidi alhamdulillah babadde sorted kisiibo twabakolako ne yidi ne tubakolako naye so byebyo ebinkozesa hijab nation nno bannange sente ze zivaamu zonna ziyamba basingle mothers kati ku luno sente zigenda okuva mu hijab nation tulina abakyala baffe emayuge betugenda okugenda okugulira
ebintu tutwala ababasomesa bagenda basomesa okukola reusable pads, tubagulira equipments, tubateerewo we bakolera, batandike ng'okuwaba naabwe ku bbeeyi eya wansi nga babagulako, kubanga omukyala w'omukyalo oyo bw'aba asobola ofuna eyo pad ey'okwoza ya myaka egi oba omwonyeza egundi ebbanja ddene nnyo bambi. So munnange kando Sumaiya mujulizi bane munguleeko kando, tuyina shower girls ennungi, perfumes ennungi, kati nno natisse gundi sunscreen oba ononsuubulako omulungi gwatunda ebizigo ali mu kuva Bungereza. So wano tuyinawo n'ebintu by'abasajja, mugulye ku basajja ebintu kubanga abakazi beesiga ebizigo ebyerusa ne bagamba tuyako sunscreen. Anti temukibagambira nakyo noba teweeyusa sunscreen ogyetaaga, sunscreen omwetaaga, naye abeeyerusa ate tugyetaaga nnyo ffe. Kasuku yagenda mu Europe France ne mugangulireyo sunscreen amundeetera kwe nalaba nti Abannayuganda basiru nga comment zijjudde, kati gwe weesigira ki sunscreen ali e Uganda? Ningamba kati me all my life mbadde neesiiga sunscreen oba olwokuba nategeera mangu obuzibu bwa skin yange. Nze nsobola n'obutateekako yadde ekintu naye sobola kwerabira sunscreen. So ebintu by'abasajja weebiri ebirungi, perfumes, shower girls ne moisturizers eby'abasajja. Naye wano tutunda brands. So katubeerekereze Smart asooka nkolereyo akalango ka kando tukateekayo ku Gibbs Bridals. Anko mukwate byampaka akwate kando wali. Executive Media. Focus, innovate, succeed.